Tegeera otya nti omuntu gw'oli naye ku online mufere mubbi alina byanoonya yadde akusuubiza omukwano mungi naye si byaliko. Babuuzaako mwena mikwano gyange amanya gange Nzerukomwa Jonathan bwekuba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry tewerabira okusubscribinga kona ne kadde akolemu kusiba vidiyo zaffe zonna ze tuteeka lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri luno ngenda kuleetera vidiyo erimu obuzannyo obw'enjawulo bw'oyinza okuzannya n'omwagalwawo ku online okutuuka we munaasinkana. Naye olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bubonero bw'oyinza okulaba omufere ali ku online. Naye njagala okujjukiza nti abantu bangi abeesigwa abali ku online abanoonya abaagalwa abanoonya abantu bakola nabo mu mirimu n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Nina mikwano gyange mingi nnyo egifunye abaagalwa ku online ate n'abo abafunye emirimu nga bayita ku online. Kati waliwo n'abantu abatinya abeekwese ku online abafere. Kati oyinza kulaba otya abo abafere osobole okutuukiriza ekiruubirwa kyo. Neera mu vidiyo ey'olwokubiri luno ngenda kuleetera websites ez'enjawulo z'oyinza okuggyako abaagalwa. Kati tosubwa subscribe kona ne kadako berenga gwajjo soko okulaba vidiyo ero. Leero katutandike n'obubonero obwo. Jack Online Ministry. Ekisooka asooka kunoonya ngeri ki gy'awangulamu omutima gwo omwagale oba omwesige. Akikola atya? Ayinza osooka okubuuza ebikwatako n'otandika omutotolera engeri gye wakulamu wakula na step mother wo mama wo yakubonyaabonya muli baavu ewammwe olina obuvunaanyizibwa bungi akalimu toyina oba akalimu kasasula kitini byonna n'amala obitegeera byonna. Kati omwo mwennyini mwajja olugero lwe n'akulaga nti oba naye yayita mu mbeera y'emu naawe gye wayitamu oba taata we yafa oba mama we yafa kati n'otandika omusaasira n'olowooza nti nno ebintu bye muyina bifaanagana. Kati mu kumusaasira okwo kiyinza otandika ositula fiiringizo n'otandika okumwagala. Oba embeera gy'oyitamu bw'ebeera nga nzibu n'akulaga nti ye mugagga nnyo oba ali mu nsi y'amaanyi nnyo oba mu America oba UK oba yazaalibwa mu lulyo lulangira ng'akulaga nti yajja kufunira omulimu osobole okuvuunuka oba okuva mu buzibu obwo bw'oyitamu. Kati awo abeera akutandise. Ekiddako ekyokubiri omufere wa online ayanguyiriza. Olunaku lwennyini lwakubuulidde ebimukwatako lwatandika okulaga nti akwagala nnyo akufiirako era abadde akulowoozaako buli kiseera kyonna akusindikira message teri mukazi akusinga era gwamutegeera. Kati nawe weebuuze oyinza atya okubeera nti gwategeera omuntu ono gw'olabye oba gwe mutandise okwogerezeganya naye mu nnaku bbiri zokka. Ekyokusatu beewala era tebayagalirako ddala basinkana omufere wa online n'omala omugamba nti nno ndi wano tusisinkane abaako ebyokwekwasa mbadde ninako wendaze oba katugambe temuli mu nsi y'emu n'omugamba eyo mu nsi gy'oli ninayo muganda wange naye namuwadde username yo oba essimu yo agenda kukubira oba kusindikira message mube nga musisinkana. Ayinza okulaga nti no mu nsi yavuddemu oba aliko gye yalaze ewala ennyo tayagalirako ddala era tasobola kukkiriza musisinkana. Ne video calls naye zino zo zegendereza asobola okukkiriza okugenda ku video call. Ekyokuna omufere n'oyo akulimba nti akwagala naye nga takwagala beerabira mangu nnyo ebintu by'oba obagambye mu kaseera akatini naye oyo akwagalira ddala bw'obeera oyogera ssaayo nnyo omwoyo okuwuliriza n'okutereka ebyo by'oba omugambye kubanga akufaako. Ebbanga ne weeriyitawo ddene abeera kyajjukira emyaka gyo ddi lwe wazaalibwa bazadde bo wagy'ozaalibwa baganda bo. Naye omufere naddala singa obeera tewasindika text message nti asobola okuddayo n'akebera nga mwayogerera ku ssimu mubuuze mpozi nagamba nazaalibwa ddi mpozi nagamba tuli bameka ewaffe mpozi ewaffe yewa ojja kwawulako yakulowoozaako era akufumiitirizaako akaseera konna n'eri oyo akufera obufezi oba akulimba nti akwagala naye nga takwagala. Ekyomukaaga omufere n'omuntu atakwagala tebaba na bujja. Osobola postinga ekifaananyi ng'oli n'omusajja n'akiraba bulungi nnyo oba n'alayikinga n'okulayikinga ne musigala nga munyumya bulungi nnyo ne mutabyogerako kigenda wala oba n'omugamba nti nasibye wano ne Peter oba nagenze ku beach ne Peter olunaku lulamba n'atakubuuza nnyo kigenze wala. Waliwo ayinza obutakubuuza olw'obujja ekyo kyegendereza naye neera otegeera nti ono ayogeza bujja oba si bujja. Ffe abasajja ffenna twatondebwa nga tuyina omwoyo w'okuvuganya oba n'ow'obujja kasita olaba omukazi gw'oyagala ng'ali n'omusajja omulala naye omuntu bw'abanga takyakukwatibwako bujja yadde oyinza okuba ng'oli ku nnamba nkyamu. Ekyomusanvu
omufere n'omuntu atakwagala tebaagala kuddamu bibuuzo ngeri gy'obibabuuzizzaamu akuvuga akutwala ku mulamu ye gw'ayagala mwogereko ye waafuniramu oba ebiruubirirwa ebyamuleeta mbulamu bwo bw'omubuuza ekintu akusala ppanya bw'akuyamba ennyo ayinza okuwa ansa enfunda okay thank you geza omubuuze ku mirimu gye famire ye biki byakola abeera tayagala byogerako nnyo bigenda wala ate naye abeera tayagala kumanya ennyo naawe bikwatako biwamubuulira okusooka biba bimumala wabula ye abeera akuvuga akutwala ku biruubirirwa bye ye ng'akubuulira by'ayagala owulire. Ekyomunaana kye kisinga obukulu omuntu ono atondayo olugero nga lunyuma nnyo ng'akulaga nti ku nkomerero ya byonna gwasinga okifunamu naye afunyemu akazibu katini nnyo ak'essente singa obeera omuweereza akasente ako navvuunuka ekizibu ekyo ojja beera ng'ofunamu oba ng'okubisibwamu emirundi ebiri oba kutwala mu nsi gy'ali oba kuweereza bintu oba kuwasa oba kufunira mulimu n'ebintu ebirala byonna by'abeera akusuubizza n'alyoka agamba nti waleti yange ebuze oba ka ATM kankamenye bw'owuliranga ekyokusindikira ssente omuntu gw'otasinkanangako dduka. Ekyomwenda nga tetunnabagenda mu kyamwenda sooka oteeke mu comment section gwe biki by'olabirako omuntu omufere ng'ali ku online. Omuntu ono kasita otandika omubuuza ebibuuzo ebikwatagana ne ssente z'okyagaanya omusindikira atandika okugezaako okwagala okufuula nti nno olina ensobi oba tomwesiga n'atandika okukozesa ebigambo nga bino kale mbadde nkwesize gwe weka gwe mbadde njagala mbulamu bwange mbadde nkutegekedde ebintu bingi akufuule nti nno gw'alina omusango olw'obutamusindikira ssente n'obutamwesiga so weegendereza ebigambo byakozesa bireme kufuula nti weesalira omusango naye ng'agezaako kuzannyira ku bwongo. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zange mukama wampeere nnyo omukisa teweerabira okusubscribinga okusharinga okukoona kadaako ate era tuddemu ku lunaku luno olw'okutaano mukama wampeere omukisa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.